Makona Brand gemanya era nga olunaku lw'olwaleero ndi wano n'omuyimbi Nakingu amanyikiddwa nga Master Parrot era nga ntudde naye wano tugenda kuba tuyiwayamuko atubuulire obulamu bwe buli butya oba oliawo twawulira ekyafaayo abamu ffe kye twali tetumanyi naddala ku lumbe lw'omukulu omugenzi Katolubwama yes amaziika because buli omu yavaayo nga erinnya lyasookako Master Parrot Bobi Wine ng'ayogera Master Parrot Mohamed Nsereko ayogera Master Parrot neyanza nnyo Makoona webale kunnoonyako manya gange nze Master Parrot dancehall artist professional nange nasanyuka nnyo kubanga bannanga abo comrades ba respect ba recognizing kinzaamu amanya nange nekingamba mbu something in our country yeah okuba nti nno Bobi Wine yavaayo n'akurecognizinga wamu ne Honorable Nsereko abasinga oba oli abo baali tebakisuubira naye nkolagana ki gy'olina ne Mohamed Nsereko because ye yakisusa ate najjo ng'alaga nti muli bakyali Honorable Mohamed Nsereko nabeera naye okumala ebbanga nga tuyimba ffenna nga tuli bavubuka tukula nga tutambuza bigere nogera noyimba wano noyimba wali naye nga tuyimba with passion then twayambagananga era twatambulanga kiro tukirobeera risks naye nga twagala nnyo music ye bamuyitanga no Menton Prince oyo golaba Menton Prince ng'akubalaga oyo akubanga Bojo Banton Sebo naye ndoza amateeka ge gamutwala naye ekyamuleetera ekyo generally neeyisa yange gye yali nenge gye yali nkwatamu ebintu n'alyoka yeewuunya nnyo kubanga nabulamu kubanga nali so aggressive si talent naye aggressive okuba nti nno wali okolagana ne Mohamed Nsereko wamu ne Bobi Wine because abamu we twakumanyira wali okyali mu kibiina kya Firebase obuzibu bwavaawo okuba nti ova mu Firebase ate n'olyoka ojoyininga Chameleon nabeera mu Firebase by the way ffe bafonda ba Firebase nabeera mu Firebase nga Firebase tenabeerawo nga mbeera ne Honorable Kyagulanyi kati then time neetuuka Firebase neefomingibwa nga Bobi amaze okuba akagoma kati weyamala ofomingibwa then time yatuuka netukula nga tuli bantu bakulu ate ng'ennyingiza ki ntono nga tewaliwo bulambulu kufaawo nga bwemanyi ebintu bya bizinesi then nenvaayo ate bwe navaayo sagenda Kamwokya sagenda Leon Island Street nagenda Kiwaatule nembeerayoko okumala ebbanga then bwe navaayo negenda ku National Theatre bwe nava ku National Theatre Chameleon ndiwe yandabira nga bayise ennaku ngezi 3 awo nandaba netubeera bamukwano ne Chameleon nendoka ninjira Leon Island naye abantu kyendagala amategeeze saava mu Firebase mbu neŋŋamba nsibye engatto nyambadde ebbaaga Chameleon njagala kuyingira nasooka kudda waka then asen nga bwolaba jjaamu eyaleero wano ku jjaamu yaffe ya wano leero naliitudde najja netunyumya okitegeera wali ng'okyali mu Firebase walina ranka ki because ebyo ebiseera mwabeerangamu wabeerayo gwe wabeerangayo Bobi Wine yali president nga Face ye Butcherman gwe wali ogwa mu ranka ki awo babeerayo ne Batulumaani babeerangawo nabo bakubi ani nze nabeera ne Honorable oba nabeera ne Bobi Wine okumala ebbanga kanize naye seetaaga ranka mulimu omuntu ng'asooka ranka just nga ranka twalina ziwa bano abajja Butcherman abalala bonna ye neze nali nsooka ranka kubanga nali mukwano gwa Bobi Wine kati ate ranka yali teyeetaagiza nalina kuba bukubi muziki yaman okusinziira ebizibu ebyakujjayo ndowooza byali bya ssente oba oliawo ntikisinga financials ojoyininga Chameleon mwesanga ne Chameleon mwali ludawo twali awo ku National Theatre twali ku National Theatre kati netunyumyamu nangamba ninakyo e Rwanda lwaki temperegerako enkya nemugamba kale tujja genda nga tumaze okunyumyamu tuli mu vibe by the way abantu abasinga bayingira ebibiina nga basinzirako ekyo teregamba kati nsibye ŋŋenza just mubeera mu vibe nogamba kati kangendewa nyingire kino kati twayogera gulo limu then netugende waka nempikinga ebintu enkeera
then netumanya tugenda wa e Rwanda. Tutava e Rwanda nenyigira Yona Island. Yeah. Bizibu byali bifaanagana because otugambe nti wali wava mu Firebase nodde wa Bebe Cool. Chameleon. Kama Firebase ndio wa Chameleon. Nodde wa Midwest. Ate wa Gagamero. Sigenda kayo wa Gagamero. Gagamero nawe yali neighbor waffe, tale waffe. Ebyo biseera bifu yaliwo nga nningi. Nga Chameleon alina bifu Bebe Wine ne Bebe Cool. Kyekyakusikiriza butuufu ogambe nti ng'ova ewa Bobi Wine wadde ewa Chameleon wadde mwesinkana mwaka akamu. Bebe nali mumanyi ng'era manyi byonna ebigenda maaso wa Bebe Cool. Kale Chameleon nga simumanyi ate nga artist nga anyimbira bulungi nengamba naye bwe ngenda esseguku kubanga nze njagala nnyo kyusa completely. When I change I change position, I change character, I change friends. Njagala nnyo kyusa nengamba we nava Ekyamujja wana ate nsale kuwunzire wali oyo fire. Nengamba katika ntambule ngende esseguku straight ndabe bwe kinatambula. Yeah. Master Parrot egwe atulumani waliwo n'abavubuka abalala ba gift of card ondozaawo bajjira bonna. Gift of card muto. Naye mweyo period ndowooza nga mwali mwakola dda naye generation eyo nga mukuba kyekiyinza okuba nti kyabaleetera oba kireetera omuyimbi okuba nti ava ku course gyaliko naddala eya music. Ng'era business endala wabeerewo external factors, wabeerewo ebizibu ebyenjawulo ebijja bikuba omuntu obanga katugambe nze namabekako nafuna ku accident ngabo tebamanya nasipeyinga sente empitirivu ziri mu mukadde nga sinina budde bugenda ku recordinga music. Nafuna depression, nafuna stress, mbekako nayokanako ne mukazi wange nefuna ebizibu by'amaanyi, nefuna depression y'amaanyi. So ng'abayimbi tuli bantu kati ebizibu omusambi wa kapeera oba businessman byafuna n'omuyimbi byakola ki byafuna. Omuyimbi bwabula abayita mu bingi okitegeera oluusi nga bwe gambye oluusi alwadde kansa oba alwadde ki alwadde ekintu ky'amaanyi balina omujjanjaba oluusi afunye accident oluusi okitegeera kati abawagizi balina otusaasira ne bagamba oba ali ku ki namwe bannamawulire mulina okutunoonyako genda onoonye omuyimbi yabula omugambe oli ku ki kubanga abayimbi ayinza okuba nga ali drug addict oba anywa nnyo omwenge bakunya ne gumukuba gumala omukuba ate yezza yekka n'agamba kati kansibero neyerihabinga yenga omuyimbi nate banamawulire nga mmwe oyitayo n'oyogerako naye kati nze ndi w'amaanyi nze nsobola oyita mu bizibu ebyo lojja nondaba waneno nga ndiko olutumu naye abayimbi abalala bayinza okuba banafu ate ku nze nga ate balaba ebizibu bingi nnyo bakunze byetaagisa amawulire ebitongole bikwasiganyizaako byetaaga emikono byetaaga abawagizi. So tulina okyusa perspective nti omuyimbi yabula deliberately yasalawo. Abayimbi balina ebizibu bingi nga ira sofa yatandika butandisi balina omwenge balina enjaga bafuna accident balwala babakyawa. So it is very important watching omuyimbi ono alina talent ali ku ki, then you have to be sympathetic, notagiita crime. Yeah. UPRS yavuddeyo negabira ku bayimbi sente ng'olina zibafunyeyo wadde? Nafunyeyo katono. Wafunyeyo nga mmeka? Nafunyeyo katono. Because kalo ka sente yafunye emitwalo 2 mu 10. Nafunye nange katono ddala. Munywanyiwo jjajja yafunye 3,500. Kandi kati ensonga eri bweti jjajja Red Banton yafunye 3,500. Bana njagala ntereeza ekintu kino omanyize mbadde mu association Uganda Visiting Association nenenjiga ebintu era nze chairman wa task force echecking emirimu gya UPRS. Ezo sente ze bagabidde abayimbi sente za South Africa za South Africa. Omuyimbi sente ezivudde South Africa nga South Africa si za Uganda yonna bikisimiri sizire ebiliyoni zaali 2 miliyoni 47 sizezo esente ze bayomberako sente za just South Africa yokka kasekita kambwe kati naye lwakubanga abantu tebagala kunoonya kumanya
sente za South Africa, sente si za Uganda, tekuliko za Kenya, tekuli za Tanzania, tekuli za UK, tekuli za ati. Kitegeera. So I just wanted to clear that. Anti kati tulina sister company eya UPRC eriya walala kati ekunganya kubanga naffe tukunganya waneza aba South Africa netuziwaayo. Bakozesa kakungunda ati okuba nti n'omu afuna emitwalo 20,100 omulala emitwalo 3 omulala n'afuna 13,500. Basinzidde ku performance y'omuyimbi ku platforms eyo eza internet. Kwe basinze okugeginga yo performance ku online performingayo bakuba emirundi emeka ne balyoka bakola ki bakuwa sente ezo. Basinzidde ku digital performance yo ng'omuyimbi. So that's why nkubiriza abayimbi n'abantu abatala bonna mu Uganda, we must be very careful nga tukuexercising. You have to be scrutiny. Kino ki sente tumeka lwaki kitegeera. Bati abayimbi balinga abamu abanyize era ne bazibaddiza. Mutamanya. Somebody South Africa. Digital platforms. South Africa. Tekuli Uganda. Tekuli zino ze bakunganya mabala wa. Bange lutamanya. Mugenda bamanyisa mutya okuba nti ekintu kino bakitereeza ng'abayimbi era bamanye nti sente zabaliza South Africa. Tugenda kwatagana ne bannamawulire, tukwatagane n'ebitongole ebirala, tulabe nga tumanyisa abantu. Omanyi publicity si kyangu. To publicize something is not easy. N'engeri gy'oli wano eno tutandikire wano. Sente bannange zaali za South Africa, zaali za digital. Tekuliko ze bakunganya Masaka, tekuliko ze bakunganya oba ku radio oba ku BT. Nga tumaliriza twogere ku federation. Federation tetera nnyo kukulaba naye twakulaba nnyo muwuma era nga gwomu kubabeera muwuma naye kigambibwa nti ebintu byonna biganye okutambula lwawuma. Nedda temuganye okujoyininga federation nsonga gigemuwa. Andi kati ensonga eriweeti federation yakolebwa bimala okukolebwa nze mubaitewe ku badelegates abalonda federation. So federation bwekolebwa then mu maaso awo okusinziira ku bukulembeze obuliwo twalaba nga waliwo ebirumiramu netuyimiriramu netwagala federation ekole benchmarking nge South Africa nge Kenya nge Tanzania. Bo federation zaabwe bazikola batya? Constitution ya federation ziri endala nene yaffe eri etya? So ebibuuzo bibadde bingi nnyo naye sagala kulumba. Neze just amagezi g'empaka enzo. Federation si ya Kenzo. Federation ya bannayuganda wadde eri limited by guarantee. Alina kola ebintu ng'akolera ki bannayuganda nga tekiri personal. N'abawagizi mbagamba federation muleme gamba mu federation ya Kenzo. Federation ya mwe. Kenzo agenda after 2 years 5 10 agenda kola ki kuvaawo naye osetinze eki sembya era kigambo era kitwesengako. Let the leaders of the federation benchmark the structures of the federation of the neighboring countries, the African countries, even the European countries. Sagala batondewo kintu kipya. Ekyokubiri bw'ojjangoze kukulembera bayimbi olina kuzimbira ku baliwo kubanga tukimanyi bulungi nnyo abaliwo bali devoted. Olina kuzimbira ku baliwo n'obeeta ne mukwatagana ne musobola ozimba ki ekintu. Toteeta kipya. Ekirala weegendereze structure gy'okola eyinza okuleetera obuzima tosobola kimaintaininga. Yes, ekigambo kiki benchmark. Eddie Kenzo benchmark from the neighboring countries, benchmark from South Africa, benchmark from UK, benchmark from Tanzania when we have diamond platinums, benchmark from Kenya. Don't talk about kintu kitali mu neighboring kubanga bwe tuba tuna abavuganya aba Nigeria tino kola federation ng'eyabwe yennyini nnyini oba ne twongeramu justice.
abakukwate mami abakutwana balope mami sha abalala batate mami besabanti njagala ettooke fumetto besabanti njagala ejjuni besabanti njagala lumonde sha besabanti njagala ettooke I'm the king and the what the queen. I'm the book and the what the pen. I'm the head and the what the brain. I'm the picture of the magazine. Come on, see no one. Look at,